Akabuguutano kano kavuddeko kwa kansala kusaba okutangazibwa ku mbalirira eva mu musolo gw'ebizimbe. Kyo kivuddewo okwogera ebisongovu wakati wa Meya Hassan Opio ne Aisha Karombo omu ku kansala. Era nga wano sipiika Julius Emoit bw'avudde okunyumiriza olukiiko. How much money they are collecting, how much they are spending. If we ask the question, then it is a problem. Sipiika wavudde wateesebwa bakansala ne baddamu buto era katono balwane. Bakansala bagamba nti baagala kumanya engeri ensimbi eziva mu bizimbe ezikozesebwamu. Town clerk atatufaako buli kye twogera ku bakazi be obukwatagana ne engineering road fund tayagala twogereko ate tayagala kutubuulira amazima. Fourth quarter waliwo eyaggwa 2016 ssente zaasigalayo naye tebaatubuulira kiki ze zaakola. Ne bagamba mbu the financial is closed tetubuuza ssente yonna ne tusirika ate twazeemu ate baleeta ssente zino first quarter second quarter third quarter tewalina kye bakolanga mpaka leero. Tolabako nti oluguudo ono lwe bakozeeko ssente fuyo okutunyonyola tebatunyonyola mu meeting we tugamba nti ajje tajja. Tuko kubuuza ekibuuzo ssente za property rate zigenda wa mugambye zikola ku masanyalaze street lights zikola ku maintenance tuli custom road tuli mu nzikiza abasanyalaze gonna tegakyakola ogenda ku Majanji road tuli mu nzikiza amakubo gonna gafa ne bw'obuuza ssente tebakubuulira bw'ogenda muba muli mu committee ba head of department n'ogezaako okubayita tukoze resolution tebajja. Ye Meya Hassan Opio agamba nti embeera okwononeka yavudde ku bakansala batamwagaliza. Bali ku executive ya former mayor wabera ku executive ya former mayor wemala okuwangula kalulu condition gye bampa nga bangamba mbateeke ku executive yange neŋŋaana nti nze sigenda kola namwe kulwokuba mukozeeko katufuneko abalala nabo bakole era ne-informing executive empya. Mu busungulu bakansala babadde bakutte ebipande balambudde okutuuka ku Visa Municipal Council ne bazigala. Poliisi wayiriziddwa okuyingira mu nsonga zino okukakanya embeera era neggulawo ofiisi za town clerk.